Oluvannyuma lw'omulimu gw'okunoonya abaafiiridde Lusanje okuyimirizibwa enkuba olunaku lw'eggulo leero guzzeemu. Okusinziira ku poliisi kati bawezezza ebimotoka 14 okusobola okwanguya omulimu guno. So far our operations of trying to retrieve the dead bodies from the debris is still continuing. We only had a challenge yesterday of bad weather. And this bad weather affected our operation because it rained too much. The place was waterlogged and we could not operate. Ng'omulimu guno bwe gutambula abantu b'omu kitundu bangi bakyabuliddwako abantu baabwe be baali bakola nabo n'okutuusa kati. Naye abantu baffe abali mu kisaaniiko. Ye mukyala wa Ssemwanga tannalabika, Namukasa tannalabika, waliwo Jackie ayambalirawo emmanju wange naye tannalabika. Embeera gye tuli mu ntiisa njereere. More than 100 people tebannalabika kubanga boogera ku bali popular ennyumba kye zaaziise naye ababadde eri waggulu abamu ku bo twalasa okufuna nko Saamu ye twamufunye twamututte bamuziise ye adakedde kusala muddo gwa nte. Embeera eriwo twetaaga buyambi bwereere era pasita waba alaba gye tuli eno alabeko. Abantu abo abasinga tebalina bafuna emikwano gyaffe amu n'abaana baffe naye kye tusaba gavumenti eyongeremu amaanyi sobefuna emikwano gyaffe abo abafiiddwako abantu baabwe naye obuyambi bye butasobola kufunako okutuwa ebimotoka ebisendeki Kasasiro oyo okulanga tufuna abantu baffe. Amayumba ageetoolodde ekitundu kino abantu abagabeeramu balagiddwa okugaamuka nga n'omulimu gw'okubawandiika n'ebintu byabwe bwe gugenda mu maaso. Gavumenti ffe kututaasa kwe tumanyi kwe twandibadde tugisaba kintu ekyo kukiyimiriza na kukizimbako kukyetoolooza kibulire eri munda kubanga bwe gamba nti etutaasa ate era abanaddawo abalala nga ffe etugyewo ejja kuba tebataasizza kubanga ekintu kyo wansi kyayonooneka tekikyassa tekikyalina myala gyakyo kati onoyongera ate okupakirako ekirala era wansi kijja kukola kyekimu kitulike. So those people have been asked to temporarily relocate, and after relocating the government will find solution for them either in form of compensation or so. That's why you have seen the police tips there. How safe is their property? No, their property is safe. They can lock it. Security is there. We have police, UPDF to provide security for their property. They should not get worried that if they lock their place or if they leave the place, somebody will break in. No. Mu kampu ewateereddwa abantu bano nayo waliyo abantu abatannaba kufuna abantu baabwe wadde nga poliisi egamba nti ku bantu 22 abaakazuulibwa 2 baaweereddwa abantu baabwe. But the total number is still 22. The other 20, the relatives, the postmortem was done. After the postmortem was done, the relatives of the 20 came and claimed the body. So at the city mortuary, right now, we only have 2 bodies that have not been claimed. Wadde omulimu guno gugenda mu maaso abantu beeyongera okusibamu ebyabwe okwamuka ekifo kino. Byatumwebaze Godfrey Cressel TV Omunnyo.